Singa kulanama bamutwa mu mawulire agatalinda Senga Kulanama atandise okuzimba entaana ye. Omutima bagwa obutwa ne gutendewalirwa era mu myezi 3 agenda kuba afa singa tebagufuna. Wabula ono oluvannyuma lw'okugezaako mu NRM ne kigaana kati yasazeewo kubanga adda ku sayiri ya Bobi Wine era n'agamba nti Bobi Wine ono wawangula asobola omuwa obujjanjabi before May era n'abanga ateredde. Wabula ye ayina emyezi 3 asobola kubanga afa. Kati agavagalaga nti ono entaana yatandise ogizimba wabula katusoke tukkirireko ewa mu badyobosi ewa ejjinja. Ab'ejjinja balina Abdul Nasser Abedi ono MPC wanye wali MP asinze ono Guy kubanga ate musajja mukulu embeera agiradde. Nyasooka tusekemu katini nkwe emboozi y'obutwa bwe baawa Senga Kulanama byonna bibino katini nnyo. Senga Kulanama kyaliko oyinza n'okukimanya asigaze emyezi 3 kakati mu mbeera y'obulamu bwalimu n'okutambulira ku ddagala kati yeekyaye alowooza nti Kyagulanyi ayinza omutwala mu ddwaliro. Kwata video gwe Tereza kamera. Kwata video gwe Tereza kamera. Kwata video gwe Tereza kamera. Budde wakwata video ya munene. Bye bye. Tujja kugenda ku ebyo kyevola abo wanengedde kololo nabadde wali ku VIP ng'obukawo 5 ntuukirire president nze sikyasobola kutambulira mu egyo miyolerero mbusimanyi ndi mu campaign nzuuno nze abantu abange bennina nduumira baduumire. Senga Kulanama asigazizza emyezi 3 ku nsi kuno mbu yalwala ekibumba ave Germany netulowooza nti ekibumba kikoze eki kiteredde mugenda okuddamu okuyita mu mpapula ng'asigazizza emyezi kakati byonna wano anoonyeza muzeeyi akubye essimu akoze atya tukoze byonna bye tukoze talabika okitegedde tayogera. Omukazi oba balina kye bagamba basooke bamutwale mu ddwaliro agenda kuba magomba abalonde oba nange ngenda kubeera semwandu nnonde naye njagala kuyita wano ku interview ye Kulanama ffe nga tubadde tukola muziike ogenda kuwulira omukazi agenda kufa ekibumba yakuwagira buli kimu kyonna n'akikola lwaki tomutwala mu ddwaliro. Kati abantu we banyiga waliyo abantu ba influencer Senga Kulanama influencer Saawa Kabona influencer n'abantu abalala bakulembeze ba influencer k'ekyeggwanga mugibalansinge ne Senga Kulanama katutunde bye tulina agenda jjanjabibwe kubanga wonna abaddewo ku imbeera wetuuse omukazi mulwadde bw'okyamulaba mawulire bw'omunoonya osobola omulaba mulwadde wamulaba ejjuzi bamulangira nti akwata miggo ate akyasobola okuyimirira okugulu okuliko ekibumba gwe tukulaba nga kwe kuwenyera mukazi mulwadde twalibadde twazaala dda n'omwana omulala
neti tusobola mukazi mulwadde embeera awo weeri senga kula mama njagala kuyisa wano message mulwadde ebyaddala ebitali byambu era awo komulaba ayimiriddemu liba ddagala golooza alina emirembe talina kakati mu mbeera eyo yalivuddeyo ayogere pulezidenti wanzijanjaba nga yamujjanjaba ekibumba kyokka kankunyumiza ekibumba egerman twavaayo ng'ennaku z'omwezi 28 twavaayo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda omwezi gw'omwenda egerman twavaayo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'11 egerman nga baagala biliyoni 7 n'emitwalo 8 okumugjamu ekibumba okumuteekamu ekirala miliyoni 7 n'emitwalo 8 eza Uganda okumugjamu ekibumba ekirimu omuteekamu ekibumba ekirala treatment yakumala emyaka egi 5 ng'ali ku treatment nga tuteekwa n'okufuna visa mu Uganda wano ku embassy ya Germany tufune visa ya Schengen ng'etutwalira omwaka mulamba nga visa mweri naye Abagermany okuwa visa bakuwa visa ya nnaku 7 naawe twagenda batuwa visa ya nnaku 8 singa gavumenti yalagira tebaatuwadde visa nentwala omukyala ne mujjanjaba kati olw'okusirika n'otulaba kwata vidiyo kola bwoti omukazi mulwadde agenda kuleka abaana be nga bato oyagala akole kiki oyagala akole bato abalina okukaawa okitegedde kubanga ekiragiro kyaweebwa yagenda kujjanjabwe Dr. Okiya yajjanjaba pulezidenti enakasero wano ye yamuoperatinga bwe bamuoperatinga bamukyusa omusaayi nensasula miliyoni 9.6 mukono gumu enakasero nze 9.6 ne risiti ziri awo mu nnyumba ne bamukyusa omusaayi gwe tewamulabanga ng'abeera wa black abeera mweru kakati akole ki kubanga bamuwa obutwa singa kulema bamuwa obutwa abaddewo ku ssente era byonna byabadde tulaba China luddawa kitundu kya bujjanjabi tulowooza mugenzi ku kyakalabiza abaagalana sebo sente zigenze singa nze nina makalina singa namala dda n'okuzimba esinzo kyakiyenzikiriza ebuwangwa n'ennono naye tosobola senga kulanama mulwadde ekyo kyenjagala okubuulira mulwadde ebyaddala kati ate ng'ekyasinga okuttula ekibumba ekyo ye mwana ono akoze eki asembyeyo nkitegedde kakati mu mbeera y'obulamu bwalimu n'okutambulira ku ddagala kati yeekyaye alowooza nti Kyagulanyi ayinza okumutwala mu ddwaliro walabe essuubi byenkubuulira byaddala si byamboozi byaddala okitegedde Dr. Okiya yamukebera baani bonna bamukebedde Paragon Hospital zimukebedde tumutute mu malwaliro ago gonna empapula ziri bweziti genda ensambya olabe dokita amujjanjaba abasawo baamuwa emyezi 3 nga singa abatakyusizza kibumba agenda kufa mbukati ate ekyasinza omuluma kwe kubanga mwami Museveni abantu be bagamba nti Kulanama yalina sente z'abasawo b'ekinnansi ate nga Museveni yamusuubiza sente ez'okugenda okumujjanjaba okumukyusa ekibumba sente ne bazirya sente ne batazimuwa kati agamba nti Kulanama awulira bw'akunga abawagizi ba Kyagulanyi ne balonda Kyagulanyi n'abawagizi ba Kulanama ne balonda Kyagulanyi mbuno Kyagulanyi bw'atula mu ntebe asobola okumujjanjaba Kulanama mbu baamuwa obutwa naye eyabumuwa tebamumanyi wabula ekibumba kirwadde kivunda kiggwawo twava Germany netulowooza nti ekibumba kikoze eki kiteredde mugenda okuddamu okuyita mu mpapula ng'asigaze emyezi egi gwemanyisenga Kulanama kyaliko oyinza n'okukimanya asigaze emyezi 3 eki okitegedde kakati byonna wano anoonyeza muzeeyi akubye essimu akoze atya tukoze byonna bye tukoze talabika okitegedde tayogera omukazi oba balina kye bagamba basooke bamutwale mu ddwaliro agenda kuba magomba abalonde oba nange ngenda kubeera semwandu nnonde naye njagala kuyita wano ku interview yo Kulanama affe nga tubadde tukola muziike ogenda kuwulira
omukazi agenda kufa ekibumba yakuwagira buli kimu kyonna n'akikola lwaki tomutwala mu ddwaliro kati abantu we banyiga waliyo abantu ba influencer senga kulanama influencer sawa kabona influencer n'abantu abalala bakulembeze ba influencer kekyeggwanga bugibalansinge nesenga kulanama katutunde bye tulina agenda jjanjabibwe kubanga wonna abaddewo kutimbera wetuuse omukazi mulwadde bwokyamulaba amawulire bwomunoonya osobola omulaba mulwadde wamulaba ejuzi bamulangira nti akwata miggo ate akyasobola okuyimirira okugulu okuliko ekibumba gwe tukulaba nga kwe kuwenyera mukazi mulwadde twalibadde twazaala dda n'omwana omulala naye titusobola mukazi mulwadde embeera awo weeri senga kulamama njagala kuyisa wano mesagi mulwadde ebyaddala ebitali byambu era awo komulaba ayimiriddemu liba ddagala golooza alina emirembe talina kakati mu mbeera eyo yalivuddeyo ayogere pulezidenti wanzijanjaba nga yamujjanjaba ekibumba kyokka kankunyumiza ekibumba egerman twavaayo ng'ennaku z'omwezi 28 twavaayo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda egerman twavaayo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'11 egerman nga baagala biliyoni 7 n'emitwalo 8 okumugjamu ekibumba okumuteekamu ekirala miliyoni 7 n'emitwalo 8 eza Uganda okumugjamu ekibumba ekirimu omuteekamu ekibumba ekirala treatment yakumala emyaka 5 ng'ali ku treatment nga tuteekwa n'okufuna visa mu Uganda wano ku embasi ya Germany tufune visa ya Schengen ng'etutwalira omwaka mulamba nga visa mweri naye abajamani okuwa visa bakuwa visa ya nnaku 7 naawe twagenda batuwa visa ya nnaku 8 singa gavumenti yalagira tebatuwadde visa nentwala omukyala ne mujjanjaba kati olw'okusirika n'otulaba kwata vidiyo kola bwoti omukazi mulwadde agenda kuleka abaana be nga bato oyagala akole kiki oyagala akole bato abalina okukaawa okitegedde kubanga ekiragiro kyaweebwa yagenda kyanjabwe Dr. yajjanjaba pulezidenti enakasero wano ye yamuoperatinga bwe bamuoperatinga bamukyusa omusaayi nensasula miliyoni 9 mukono gumu enakasero nze 9 ne risiti ziri awo mu nyumba ne bamukyusa omusaayi gwe tewamulabanga ng'abeera wa black abeera mweru kakati akole ki kubanga bamuwa obutwa singa kulanama bamuwa obutwa abaddewo ku ssente era byonna byabadde tulaba China luddawa kitundu kya bujjanjabi tulowooza mugenzi ku kyakalaga abaagalana sebo sente zigenze singa nze nina makalina singa namala dda n'okuzimba esinzo kyakiyenzikiriza ebuwangwa n'ennono naye tosobola senga kulanama mulwadde ekyo kyenjagala okubuulira mulwadde ebyaddala kati ate ng'ekyasinga okuttula ekibumba ekyo ye mwana ono akoze eki asembyeyo okitegedde kakati mu mbeera y'obulamu bw'alimu n'okutambulira ku ddagala kati yeekyaye alowooza nti Kyagulanyi ayinza omutwala mu ddwaliro walabe essuubi byenkubuulira byaddala si byamboozi byaddala okitegedde Dokitokiya yamukebera baani bonna bamukebedde Paragon Hospital zimukebedde tumutute mu malwaliro ago gonna empapula ziri bweziti genda Ensambya olabe dokita amujjanjaba ye Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'Ensambya ajjanjaba esenga kulanama emyaka 7 genda Ebombo okitegedde omukazi mulwadde so nga waliwo option esobola okuwona bannange mulaba guno omulembe gwe tulimu nze I always tell my friends nti guno omulembe kati tekiniki ya George Bush yekola George Bush bwe yali agenda okulumba Saddam Hussein kyekimu ne ku president wa Libya kano mwama Abminyaro Kadadifa Abdusalam Gaddafi aba allies ba America Bungereza Bufaransa biki muku George Bush ng'alumba Saddam Hussein
yagamba ba allies ba America kubanga abamu baali tebakkiriziganya na kigenda kolebwa ekyokulumba Saddam Hussein. Bush yabagamba you either with us or with him. Bwe bali bagenda okulumba Gaddafi era America yagamba ba allies bayo you either with us or with him kubanga waliwo oluvuvumo nga bagamba nti NATO America ye yali superpower waayo kati nga America egamba nti no NATO tesobola kubeerayo without America ba allies nga bagamba we can survive without America. Kakati ne babeerawo okulumangana nga amawanga gamu tegagala genda kulumba Gaddafi era America yabagamba you either with us or with him. For us we are going tugenda kola obulumbaganyi tugenda mukuba nga bakolagana ne bannansi ba Libya. So kati kye applying ku byobufuzi ebiriwo kati abantu abamu teweekwenya nabo akutta tomumanya kulana matamanyi yamuwa butwa naye nga bumutwalaganya bumusaanyaawo. Nze batte Media Hub yugisa